Sorry, I can't remove my mask. Bajja kunkuba omukalafa fine wa million isatu the sina, so I have to obey the rules. The other video ended, my data got done, but I was saying like nga bwagambye nga Stella we yagambye message to Stella, I mean message to Sheila, nange this is a message to Stella. The thing is sexual harassment. Togenda kwaniya sasulani gwe wozaala omwana oba omwana wa muntu yenna, like the people were saying, but you were paid, but you were did this, you were manya mafia batusasudde. Kati gwagamba Stella, gwagamba mbuba mafia batusasudde. Gwe ba mafia nga toboogera nga tobamanyi, gwe mafia omanyi lwaki I'm calling this Stella Gale mafia. Stella yavaayo n'ayogera ku poliisi, babakwata bu video, kyo kimanyi bulungi nga mwogera ku poliisi nga munyumya Brian byabayisizaamu, mwe mwatolokayo yali yankabasibisa mbu mwabbye laptop ze. Where is the video nga mubba laptop? Tebaagireeta kubanga yali teriiwo, ngali kugezaako kubazaayo abakyumye. Novayo n'ogamba bakuyambe n'okaaba naye lwakubanga gwe you're money minded. This was era nawoninga neŋŋamba Stella simwesiga. Stella tasobola kuva mu Brian, okitegeera. Neŋŋamba Stella nze ebintu yammwe sibiriimu. Because that person was talking to me nga mpeereza message zo nga ŋŋamba buli kimu. Neŋŋamba Stella kasita abaana baavuddeyo, Vivian is free, let it be. Naye gwe wavaayo ng'oyagala ffe tuveeyo twogere amazima ku Brian White, then gwe odde ku side ye ofunemu akusasule ssente omweyimirire. That is your plan, okitegeera. Naye naffe tetugenda kulekeraawo kwogera mazima, nze Stella oba munzita bannange, oba munzite, oba munzita kill me. Naye nga sigenda kyusa statement, buli kimu kyenjogera kituufu. The issue is sexual harassment. Vamu wajje wa Brian nga osaba omulimu. Nze sagendako wa Brian nga nsaba mulimu paidawo nga nkaaba. Nze yali akola nga nfuna ssente nga even had the latest Note 8 ate nga Brian White si yajingulira. I had an expensive phone because I was working. Fine. Nenkuze ebbali Stella nenkugamba nze I'm not job, I'm not desperate. Waliwo n'omuwala yakaaba amaziga nga baganya omulonda, nempulira ennaku neŋŋamba I have a job, why am I being it? Nenkugamba oli omuwala kajje, nze nina omulimu, balina kunkubira simu ŋŋenda ku mulimu, nina okuba ku mulimu. Stella nonnemerako toyagala ssente, kati gwe waki owa omuntu omulala chance nga gw'oyiseemu. Kati right now obyegaana, waki obyegaana? Vaayo oyogera amazima. Ne bamafia abo bogamba mbu abali babasasudde mbu mwogere ebife, waki toboogera? Boogere! Abantu bagamba amazima nti mafia ono ne gundi manya jinji yasasula njogere. My network is really bad. You're fooling people, manya ba mafia. Nze okuddayo wa Brian White nga kinnuma okubanga naleka omulimu gwange paka kati siddanga mukola. Mubimanyi bulungi e Kampala how it's difficult to get a job. Kati woba ofunye omulimu nga gukuwanga $500,000 webaza Mukama. Naye ate we gukugendako okufuna omulimu omulala it is very hard.
Nagezako nga wakisobola nennonya emirimu ne gigana ne ngamba muunu kangende Dubai nkole. Okitegeera bwe natuuka e Dubai, pandemic, corona, covid, we can't work. We can't look for jobs. The whole country is suffering. Mpulira bulungi. Siddanga mukola kuva we na resigninga ewa Brian White. Ng'atusuubiza contract etajja. Ebyo by'olina okwogerako. Ebyo by'ogamba mumanya Daisy namutwaliranga engoye. Daisy ye yansaba okumuguza engoye. Nga awatchinga status yange nangamba, I like that, bring it for me. I was making money. Ng'olugoye lw'emitwalo 5 mugamba lwa mitwalo 8 ne mutwalira olugoye nampa ssente. So toleta those things. That is not the case. Daisy buying my clothes is not the case. Buying my waist trainers is not the case. Because I can show you screenshots with Daisy. She's inviting me on her daughter's birthday. Mugamba, I'm not going to make it, but I'll bring a gift for your daughter because I have no problem with them. Era nengula ekirabo, era Shanisa manyi, when she sees me, she will run and hug me. You get? But the thing here is Brian White sexually harassed us. Guoba Brian White be yakola wabyagala, then deal with it. Let's also deal with our own. Guoba wabyagala, enjoy. Keep on enjoying him. You get? Keep on enjoying him. Sirikako. Let the law judge. You're not the judge. Let the law judge. Sirikako. Mwamaze ne mujayo ne birisiti ebifu. Ngalaga mbu yawa mama wange emitwalo 2. Mbwe nyumba ya mama wange yajja. Enyumba ya mama wange tejjangako bannange, tejjangako. My mother's house has never gotten hurt. Waki mulimba abantu ogenda kufuna muki? Yes, Alex, Daisy knew Brian was doing that. Naye nga ye awulira busungu kubanga yatandika okulaba abaana nga bajjabe. Okitegeera. Yatandika okubalaba nga bajjabe. Kati nze mama wange yajja ewa Brian nga azze kulaba wenkolera. Era we yajja okulaba wenkolera. Yajja ne Ssekkoko. Lwaki yajja ne Ssekkoko? Ng'amwebaza okumuweereza ssente n'agula smartphone nga we mbanyumirizza wali eri. Era Brian we yalabanga ntudde ne mama wange tunyumya. N'ayitawo aba yankatuka eri n'akomawo nadde eri. Ne ngamba nno alabika ati dalowooza ngenda kugamba mama wange ebigambo. Naye nga nali sobola bimugambiraawo. Kubanga twali mu nnyumba ya Brian. Anything can happen. Nga we yachunya mama wa Stella. Asobola okuchunya mama wange. Nga we yanchunya ne mama wange aba asobola omuchunya. Era namuwa emitwalo 2 nga transport addeyo. You had the right, Brian White. Mama wange teyakusaba ssente wabula yakusiibula weebale kumpa simu smartphone weebalire ddala na ku employinga mwana wange kukola mu foundation yo mbalaba ku Facebook muyamba abalwadde muyamba ng'ekyo kyamanyi ate nga nange najoininga ekimanyi kyengenda okukola. Stella oba wajoininga foundation nga we wajoininga foundation nga Eddie akutaddeyo nga pimpu mweyagale ne Brian mwekole ebyammwe ffe tetwajoininga foundation in that manner. We joined the foundation to work. That's it. To do charity, to be in each and every district in Uganda with Brian White. We are helping him distribute everything. Yeah, Paul Warrior, I don't regret saying the truth. Now, I don't want Stella to lie. Whenever she lies, I'll come out and say the truth. Inze sanoonyako Daisy nti jangu nguleko ebintu wabula ya likinga status na likinga akagoye nangamba kandeetere na likinga kagata nangamba kandeetere. Okitegeera nenkasitula nenkamutwalira n'asasula oba nfuna bulungi nali nkola.
Then ebyo byogamba muze nagendanga ku the court. I had the right to go. Because even journalists had the right to go. Even other people were at the court. Not because they wanted to join the foundation, but they wanted to see what was going on in the court. Sagala kwogera bintu bya musango go kubanga tebinkwatako. And don't ask me to say anything about those things. Because that is not the case. The case is sexual harassment. Stella Tova Kumulamwa. The thing is sexual harassment. You get? The thing is not me going to Daisy's place nga mutwalire engoye agule. Brian teyabanga yo. Era lumu nali mulyani yangamba adete engoye. Nankubira simu nangamba Brian waali toleeta. Nezirayo nengamba ojja kungamba nga taliiwo. Era naddamu nangamba nedda biwe askari, nembiwa askari. Nagamba agenda kumpeereza mobile money. Naye yampeereza mobile money. Askari n'atwalayo ebintu bye mu nnyumba. Actually, it's the brother who came for the things to get. Nagamba, Brian tubadde awo najja so tosobola yingira munda. Ne muwe ebintu. Ne wamagi nagendayo. Era nga mutwalira ngoye. Nanga, I like those dresses. Where do you get them from? Nanga mabindeetere. I was making money. So that is not the case. The case is sexual harassment. Awo woyina okwogerako. Wabula toyogera ku ate munu yajjanga ewa Brian White na ewa Daisy n'aleeta engoye. No. Okimanyi bulungi Daisy ayina ewuwe ne Brian White ayina ewuwe. Awe mwalinga mubeera naye. Era ewa mukazi we yakyalanga bukyazi once a while. So tolimba abantu. Maama we yennyini akuvuddemu talina ku side yo kubanga amanya amazima. Naye gwe weesibye ku kintu lwakuba walidde ssente za Brian White kati owulira oyagala kubeera ku side ya Brian White osasule ebbanja. Ssente zijja kukulakira. Let the lawyers do their own job. Tokola mulimu gwabwe. Ffe twayogedde kati tulabwe. Okitegeera. Parliament ebiyingiddemu bireke byesonyiwe leka tulamulwe. Nze oba ki ekijja oba ki ekijja, I'm not scared because I've seen it all. I'm a strong woman. I've seen it all. Oba Brian yajja kunzita oba mujja kuhatinga anybody close to me, I don't fucking care. I only fear God. He who created me. He who knew what would happen to me in life. I only fear him. Brian White wobo yambala yo sapuli ngomanyo gisoma n'ogimalako. Ng'oli musajja atya Katonda. Twesonyiwe. Kubanga okimanyi twogera mazima. Let me end here. For God and my country.